There was no violence. So I would like to emphasize that peaceful transfer of power is part of civilization. Reaction is a lesson in Uganda. We've taught them a lesson that they should be civilized and talk through the mouth, not use guns which they don't even make. They don't make a single gun, but they are fond of using guns. They can't make one bullet. Kat NBS, wamune Uganda police, mutuvire kodala. Okusokera dala. NBS, ebyo bidebate byambe mutegeka bye musiba ku bantu. Omanyi mu Uganda abana Uganda mubayita bajiga. Era mbatunuulira nnyo. Era waliwo incidences happening mu regions ezenjawulo. Nga mwambaza abantu ebisaati ne mukwata abantu ne mbawa emizindaalo. NBS ne mbawa emizindaalo. Bobi Wine togesa no salena. Bobi Wine togesa no jena. Bobi Wine bwe mutuuka ku studio yamwe, bwe mutuuka ku Twitter bye mwekola na abo bagundi bamwe abakozi bamwe, nammwe bennyini nga NBS ebintu byonna bye mukola bikakkanya enkyukakyuka, bikakkanya ebirowoozo by'abantu. Mwe mulowooleza ddala nti mwajja kuweereza Museveni. Kati nga bwe muweereza Museveni, bwe mwava ku bantu ba bulijjo mutwesonyiwa. NBS no saagala nnyo kwogera bingi. Nze nabagamba wano kebere CBS nagirabula nze Tariiki. Ne mbagamba nze sirina kyendi. Naye nina Omunayuganda ampuliriza. Ne mbagamba nti omuntu yenna akyaza omuntu yenna kwebere CBS kebe ng'abuuza mbu kwizi Kyagulanyi. Oyo eyo ledi ebegenda ddugwa newebera TV. Ffe mwe twabakoowa tubayamba buyambi okulaba TV zammwe. Tubayamba ffe Bannayuganda. Ffe message yaffe gye twagala tusobola ogiyisa ne tuka ku buli Munnayuganda yenna. Bannayuganda tusobola okwogerezeganya nga tukozesa mikutu gino egy'empuliziganya ejja social media ne tutuusa information yonna gye twagala. Amawulire gonna ge twagala tusobola okugafuna wano. In fact temulina mugaso gye tuli, ffe be mulina okuwa ekitiibwa. Mutwesonyiwe. Mulina olukwesikwesi lwe muluka. Ekisooka ezo gundi ezemulaba zemukola ezo zi debate zammwe. Ekyo ffe twakitandika ng'abantu b'enkyukakyuka. Okusengeka n'okusengejja oba okusunsula abakulembeze baffe. Mwakikoppa ate mwagala kutukuba reverse psychology ate kukikozesa kutuzanyirako. Mwaleeta wano omukyalo omu kwezo next media zammwe, simanyi muziyita simanyi media, simanyi Gasia. Mwaleeta wano omuwala omukyalo omu ow'Emityana ne mumukuba mwezi mulamba mbuyazemu bubye ebibuuzo. Yakoze kino. Mwani yabagamba ani yabagamba nti omulimi amanye ebifa ku nnyanja? Ani yabagamba nti omulimi bw'agenda ku nnyanja yafuga? Ani yabagamba nti omulunnyanja wajja ku lukalu yafuga? Ani yabagamba nti omuntu abeera mu kibira bw'ajja mu tawuni yafuga? Ani yagamba nti mu kyalo abeera mu kyalo asobola okutegeera ow'ekibuga? Ani yagamba ow'ekibuga nti asobola okutegeerera ow'ekyalo? Mwe mulowooza ffenna tufaanaganya life experience? Mulowooza tufaanaganya kiki? Omuntu yenna mu bukulembeze kyova olaba nti gavumenti ziba n'ebitongole ne ministries ez'enjawulo. Era gavumenti ezitegeera zironda abantu okusinziira ku experience na biki bye bakola. Mwagala kuswazaswaza bantu, mwagala kudicampaigninga bantu bakandidenti bankyukakyuka. Lwe lukwesikwesi lwe muluka. Katubabuuliremu. Era nawulirako n'wano Muhammad Nsereko nga kisiruwala ngu leeta Bobi Wine oyo wano mu debate. Mwe mulowooza nti debate yeefuga eggwanga. Mulowooza mbu omuntu ajja ku debate mbu bwe bukulembeze. Mbu omuntu ajja mu debate tutegeere tumubuuze bino byagenda mu buceru. No. Ffe twakikozesa okusunsula abantu abangi tulondeko. Naye nga bonna tebaba babi, baba balungi naye wabaawo ow'enkizo. Kati ffe twamala okulonda abakulembeze abasobola okujja mu bitongole bye twagala okukola nabyo mu gavumenti empya. So kati mwe muba mwagala okusunsula abammwe nga bwe muweereza amawulire gammwe, nga bwe mukuba enkyukakyuka, muleete ab'NRM. Aba DFF gye bali bampuuga abaki simanyi bano ba DP simanyi ani bamawu gye bali be bamuleeta kubanga be mwagala era be mukolera amawulire be musiba mukyazaawo okuba enkyukakyuka okulwanyisa Omunnayuganda. Naye NBS tosobola kulwanyisa Munnayuganda.
owulidde mukama wo Museveni yalemererwa okulwanyisa abannayuganda mmwe munaabasobola okubanga muli bajega bosi walemereddwa ekintu gwe n'okyesimbamu gwe nibyo sosobola okutulwana kati mudde eri kuzitwita mutwitinge mukole ki mwalumiddwa nnyo owa NRM teyaze lwaki mulumwanya abanno tumanyi enkweza toyinza kuddira muntu abadde mu palamenti myaka 5 oyite omuntu agenda obugenzi mu palamenti otandika okumusoya ebibuuzo n'oli abadde mu palamenti emyaka 5 obeera oli feya oli ayingira buyingizi yakaji oyagala atule n'ono abaddeyo kati abaddeyo byamanyi ono abimanyi ng'otuuka ne mu palamenti n'omala n'omwaka mulamba ng'okyayiga buyizi mbeera ya palamenti. Nze ku nnyanja nagendayo bukulu nze nali mmanyi mpuuta nangege yokka nti bye byennyanja ku nsi naye bwe natuuka ku mwalo namanya nti waliwo zikasulu simanyi zaani kakati mu dibeeti yammwe yakuseetinga kwagala kukuba bantu bankyukakyuka nga bwe muze mukikola hakbilla temugenda kukikola this time around twababuka ate ffe tetubeeguya era temulowooza nimune kyemusobola otutukosaako nothing mukubidde enkyukakyuka emyaka emeka mutukyusizaako ki mwe mbavuddeko Gasiya NBS mutwale eri kalebule wammwe mutwale eri ebibozibozi byammwe mubinyumize Museveni mubinyumize Muhoozi mubinyumize ababyagala mukyaze NRM mukyaze DFF DP zonna weziri bammawo mukole anti muli bagezi mukole ebyammwe Gasiya mutuveeko. Uganda police gwe IGP simanyi IGP muntu nayambala yenaasiya amatibu na IGP the Inspector General of Police byaniba mweteri gwe tugenda kuwa kitiibwa wa police akakiiko k'ebyokulonda kekakulira ekikwatagana ne campaigns mu Uganda. Presidential campaign zikulirwa byabakama omulamuzi oyo yayita omulamuzi ekitegedde oyo ategeera ayosa byabakama oyo gweraba yakulira akakiiko k'ebyokulonda era yamanyi roots z'omukulembeze era omukulembeze bw'aba agenda mu bantu okunoonya akalulu aba agenda mu bantu si balabe be wabula security ateeka okugimuwa is akakiiko k'ebyokulonda kekamuwa security era kakwata security nekagimuwa bwe kakwata security nekagimuwa abantu omukulembeze naye alina abantu be batambula nabo ne security ye na buli kimu. Police ani abawa invitation ejja mu kampeni za Kyagulanyi bako abantu bakubye police mutomedde abantu mutomera abaana b'enkyukakyuka teri yabayita omukolo gwe batabayitako okomplaining otya nga bakuyiridde supu omukolo tebagukuyitako toli muyite bakuyiridde supu ate oboggana twagala mutuleetere obutambi ku mwana eyakutte ejjinja n'akasuka nga wa NUP abantu bemwakutte bonna bakutte ejjinja limu ne bakuba emmotoka yamu mwe polisi tubamanyi mwekubira amamotoka gammwe muvugisa kimama muzikuba ebigwo muzikola buli kimu ne muddawo ne mutandika okuneja polisi muli polisi ya Museveni teri mu polisi ya ggwanga ate tubabuulira kino byonna bye mukola tubabuulidde buli kye mukola kyonna mu campaign mujja kubeera answerable because the new government is coming. I told you this NUP is a new government in making ate egenda kwata obuyinza mwaba polisi byonna bye mukola oba mwasalawo okuweereza Museveni yes naye ffe abantu temugenda kutuwangula ekyo I can assure you that temugenda you will never win people you will never win Ugandans mukitegedde kati byonna bye mukola mubikole n'obwo obusajja bwe bubaduumira nga bubakozesa ensobi mujje mubikole ku bannansi naye bannansi bwoddayo beweebakamu bw'osibamu bw'obeeramu be bannansi beba abantu. Poliisi ojja genda oyambala ekigambalo omale okukikola omale okubijjako otekemu amule teke emundu okole ki oddeyo mu bantu gy'ogenda okubeera we wali essanyu wali buli kimu gwe odde ku bantu otulugunye ogenda abeera mu barracks forever ogenda abeera mu uniform n'ogubundu forever. Can you imagine police okubaya nga mweba criminals Uganda police nga mweba criminals can you imagine mweba criminals mukola ebikolobero ani yabagamba mukolera muteeka ky'okugoberera Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Mitembo His Excellency mukolera muteeka ki police IGP vayo tubulire teeka kiri mukoleramu kakiiko kabyakulonda kabaga mugende mu blocking entambula ze akulya akakiiko kabyakulonda yavayo open n'abagamba kye mukola kikyamu n'abananya kye mukola kikyamu haki ya Mungu basajja mmwe era mwasigala mutambula mwani mukolerani